Omubbi wa kuno Yosele Buhabulwa afa ennugu anti emyaka 38 gy'amaze nga akulira ekibiina kya National Platform takizimbira wadde n'akatundu ak'okubeera nga ekijjukizo ky'okulabirwako kwegamba ennugu eri wano emutabusi alaba nga ekibiina ekito ekyakadde kya National Platform kisobodde okuzimbira amaka amatongole amaka agakiweesa ekitiibwa amaka agaweesa buli memba ekitiibwa era amaka Bannayuganda bangi ge basanyukidde era olunaku lwalwo kibadde kiggulwawo wabula olw'ennugu ya Museveni Buhabulwa agambye nti tekiggulwawo mbu alikawo empagulawo makolero ge ekibiina ekimuwadde omwagaanya okukikulembera emyaka 38 kimulemedde okuzimbira amaka wabula ayagala kuyingira National Platform ey'emyaka 3 esobodde okuzimba amaka gaayo bannange kino kiswaza nnyo mwami Buhabulwa oswaza bannange musajja gwe dada tuwajja kukolera Bannayuganda wajja kubba bubbi tosobola kungamba nti emyaka 38 gy'obadde wano ng'ofuga eggwanga lyattu Uganda tosobodde wadde kuzimba kizimbe nga kya kibiina ekikuwadde omwaganya ekisajja kino bannange kyakopiwala mpuliddewo abageresa mbu ne Muhoozi agenda kuzimba MK project mbu nakyo kigenda kubiina kinafuuka kibiina banaitu Uganda tujoogeddwa Uganda tutabye n'ebisajja bino ebitalina gye byava ebisajja ebibbi ebyajja okwonoona ebyajja okutawaanya ebyajja nga tebirina we biri ne bijja ne tubiwa obwami kati muna ebyefudde ebirangira byefudde ebimbejja naye ng'era bigenda tebiina kye bitugamba naye nga tukuyozayoza National Platform okubanga mu myaka emito gy'erina bannange esobodde okukola ekintu bwe kiti ky'amaanyi nnyo buwanguzi bw'amaanyi era tutambudde step tulaga nga ddala kituufu tugenda kubeera bawanguzi tusiimye nnyo National Platform ne cabinet yonna okubanga musobodde okuyimirira wamu naffe bannange tusiimye nnyo baganda baffe temujjanga okwo Uganda eyawamu Uganda etambula Uganda ekwataganira awamu ye Uganda empanguzi bannange mwebale tuweesa kitiibwa mwebale kulaga Yoweri Kaguta Museveni nti ate ffe tusobola era nti ffe tuli banjawulo ddala ekituufu tuli banjawulo ku ebintu bye tukola byonna biraga njawulo njereere Buhabulwa takyalina kyagamba takyalina kiddako just ali awo atagala naye kiddako takiina Uganda ya Bannayuganda era Bannayuganda bajja gatera mu loboozi gaabwe banunule eggwanga naye baganda bange mikwano gyange tubategeeza nti ffenna tufune eddoboozi limu ffenna twekwateko ffenna twerwaneko tujja funa obuwanguzi n'obununuzi bwe tuyaayaanira ebbanga lyonna Buhabulwa omubbi takyalina kiddako temumuwa budde temumuwa time kubanga ye ebyo byakumalawo emyaka 38 tasobodde bazimbira wadde musobola kuŋŋaanira kati ate mugamba ki 38 years in power without nothing just okubba obubbi kiswaza nnyo wabula muyina omusirusiru mbu ye mukulembeze koona mwana yeekolera koona tebalina kye batugamba g'omukyala galimu ekiriisa ekyenjawulo oba ekirungo ekyenjawulo ekigatta ku bwongo bw'omwana oba entegeera y'omwana bw'ogeraageranya ku baana abayonkedde ku ccupa omwana ayonkedde ku ccupa tasobola kutegeera kye kimu ng'omwana ono ayonsa amabeere omwana ayonkedde ku ccupa abeera wa ttima nnyo era abeera mukambwe nnyo kubanga alina ekirungo kye yamiisinga okuva mu mabeere ga nnyina eyo nno y'ensonga lwaki mu Buganda omwana nga nnyoko yafa kuzaala n'otayonka n'oyonkera ku ccupa tukuyita nnajja lwambi kubanga eno ensi wagiyingira olwedde olina ekirungo ky'omiisinze era ky'ogenda okumiisinga lubeerera eky'okuyonka ku mabeere ga nnyoko y'ensonga nno lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni ampa ebibuuzo mu mutwe gwange bingi nnyo ate nga tebirina ansa nti omuntu eyayonka abeera ate n'ettima bweriti abeera ate n'entegeera bweti abeera etya nga talina kaabuntu ffenno we twakulira ng'omuntu omusiru bamuyitambwa era nga buli lw'okola ekintu ekitajja nsaba kuvuma nti laba embwa eno kakati okuva lwe kiri nti mwami Yoweri Kaguta Museveni musajja mukulu alina abaana alina n'abazzukulu sisobola kumuyitambwa naye akkirize mumubuuza ekibuuzo atampe ansa yayonka mukyala oba yayonka mbwa kubanga mu kiwandiiko kye baafulumya gye buvuddeko ku mukolo ogubadde gulina okubaawo olwaleero okuggulawo ekitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule mu division y'e Kawempe baawe ensonga ne bagamba omukolo ogwo guyimirizibwe gwongezebweyo ku lunaku olulala kubanga ku lunaku lwe lumu tuyinamu omukolo ku kyalo kye kimu oba mu division y'emu tetuyinaawo security emala bulungi
eyokuwa ab'oku kitebe kya National Unity Platform n'eyokuwa ku mukolo omulala. Naye ate ngenza okukeera ku makya okukwatakwata ku ssimu yange ng'abasajja baakoze deployment eya buli kika ku kitebe kya National Unity Platform ekyekawempe ekipya. Buli kitongole eky'ebyokwerinda kibadde wali: amagye, SFC, poliisi, yiso, jati, semayi, LDU, nga bonna bali wali. N'ogamba yiye baatugamba ensonga lwaki omukolo guno tegulina kubeerawo ku lunaku olwo. Tebalina security gye bagenda kugabizaamu kuwa ku mukolo mulala, ate era naffe batuwe security ku mukolo gwe gumu oba ku mukolo guno ogwa National Unity Platform ogw'okuggulawo ekitebe. Nene neebuuza, ate igamba gye gano agayiise, poliisi eyiise, jati eyiise, yise eyiise, semayi eyiise, LD eyiise, bano bulijjo tebakola mu security. Bwe tubagamba nti UPDF, poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda mu Uganda tebiriiwo kuwa security munnayuganda nga muwakana. Kakati olwaleero abasajja bataddemu stamp kubanga baatugambye tebalina security emala. Kitegeeza bano ababaddewo si ba security, era bulijjo bye bakola ku bannayuganda tebabikola nga ba security, wabula batujju ba Museveni. Kubanga balaze nti omuntu yenna asalaawo ogenda kusibira mu kkomera, ogenda kubuzibwawo, ogenda kukubibwa masasi, oba ogenda kukubibwa miggo. Kyokka nga ate bulijjo batugamba nti bano be bagaba security, kati ate batugambye tebalina security. Bano abaabaddewo tubayite tutya? Bano abazze olunaku olwaleero b'enkya ya leero tubayite tutya mwami Yoweri Kaguta Museveni? That's why ompe ebibuuzo mu mutwe gwange ne ngamba omusajja ono yayonka mukazi oba yayonka mbwa? Yoweri Kaguta Museveni alinganga omusajja omukopi. Omusajja omukopi omuwa nnusu 10 nti genda ogula akacupa k'amazzi onywe, n'agamba nze nga nnywa nti amazzi ag'olukumi tekisoboka, kankwate 10 ngende wa mama Kicere ampa amazzi agatali mafumbe ga 10 nfisseeko olwenda, sisobola naye kwonoona ssente ntyo. Oluvannyuma lw'okunywa amazzi ag'ekikumi ate najja afuna typhoid omungi n'ali emitwalo 15 okumujjanjaba. N'omubuuza wabadde ofa ki? Kuba bwe twetegereza olunaku olwaleero security Museveni gy'atuwadde nnyingi nnyo, oba deployment gy'akoze olunaku olwaleero ku kitebe kya National Unity Platform nnyingi nnyo bw'ogigeraageranya ku eyo gye yali tuwadde omukolo ne gugenda buki bulungi. Kati ye Eva Museveni atambulira mu loosi nga bwe nabagamba nti teyasoma kibalo kye bayita mathematics, teyasoma kugattako na kukubisaamu, yasoma kwawuzaamu na kugabizaamu. Yensonga lwaki olunaku olwaleero eyaliweereza abasirikale 10 bakuuma omulyango gwa National Unity Platform babaza abantu bonna abayingira, ate ayiyeewo abasirikale nga 3, emmotoka, amafuta, ekyokulya, ne weebuuza ono atasoma mathematics yajja atya okufuuka pulezidenti wa Uganda? Yoweri Kaguta Museveni atasoma mathematics wajja otya okufuuka pulezidenti wa Uganda? Kubanga oba ogenda Masaka kya buvunaanyizibwa n'okozesa Masaka Road, Buwama, Kayabwe, Lwera paka lw'otuuka mu Nnyendo. Lwaki agenda e Masaka oba weetooloola oyite Ssembabule nga tetolina ky'oyagalayo? Kitegeeza entegeerayo ebeera nnafu nnyo. Wabadde okwata bukwasi basirikale 10 nga bwe wagambye nti olina otuwa security n'obateekawo, naye ate deployment gy'okoze eraze nti ate mutuufu olina abasirikale bangi nnyo ab'okuyiwawo okuyimiriza dhani ab'okutuwa okutukuuma. Ekibuuzo kiri kimu, bano abazze mu bungi naye mwagaye temulina security ebamala. Guli omukolo gubaddeyo olwo bwe mwagambye nti temulina security yakugabizaamu olwo gwo gubaddeyo. Bwe gubanga gubaddeyo kitegeeza security mugirina emala ebadde esobola n'okuweebwa wano ku kitebe kya National Unity Platform. Naye ate era Museveni ne simumanya nga bwe simunenya nga bwe mbagambye nti teyasoma ssomo erya mathematics. Osobola okubeera nga yeggwe full figure ng'oyogera nti emulago teri ddagala, nti enguudo mbi. Museveni mu kifo ky'okukola ku ebyo full figure by'ayogera
akwata akawumbi kalamba n'akawa full figure alekerawo okwogera ku mulago bwe watali ddagala kyokka ng'ate mulago wabadde weetaagisayo miliyoni 2 byokka okugula eddagala kitegeeza entegeera y'oyo yo nnafu nnyo naye nga Yoweri Kaguta Museveni kyaffe tetwagala security. Omuganda agamba nti gye batakuyise togendayo, waliwo omuyimbi yakakola, gye batakuyise togendayo kubanga neewuwo eriyo ebizibu. Tetuwandiikirangako police, Uganda police twali tukuwandiikiddeko, Uganda Army twali tukuwandiikiddeko, Yiso twali tukuwandiikiddeko, State House twali tukuwandiikiddeko nga tusaba security mu kuggulawo ekitebe kya National Unity Platform ekipya. Tetukuwandiikirangako. Lwaki odduukirira gye batakuyise? Ojja otya n'ogamba neiba nti bannange buzibu ki? Naye nga towulidde ku nduulu, towulidde ku akaaba, nenojja ng'oduma olw'okuba oli gadumiire. Bannange buzibu ki? Tetunnakuyitako, tetwetaaga security yo. Security gye mwagala otuwa yemu gye mwawa Yasiini Kawuma, yemu gye mwawa Sweet Pepisi, yemu gye mwawa Dani Kyeyune, yemu gye mwawa Kirumira, yemu gye mwawa Kaweesi, yemu gye mwawa Joani Kagezi, yemu gye mwawa abantu abattibwa ku 18 Novemba omwaka gwa 2022. Ye security yemu gye mwagala otuwa. Embizzi ejje ŋŋambe nti nzize kukuumirako buyiwata, oba embwa ejje ŋŋambe nti njagala kukuumirako ku nnyama, kapa ejje ŋŋambe nti njagala kukuumirako ku mata. Be muleese tubalaba ng'omusota, buli we tubalaba tubeesisiwala kubanga tumanyi obulabe bwabwe. Tuyina entaana nnyingi nnyo, tuyina abaliko obulemu bangi nnyo nga bwabateekebwako abo, ng'abali mu ntaana battibwa abo, ng'abali mu makomera baasibwa abo, be mugamba ate abazze okutuwa security. Era naffe tubeesige. Omuganda agamba nti yalumwa ku musota ne bwalaba omugwa yeekanga. Ffe situyinza kukeera ku makya kwesiga bantu baali batutuusizzaako ku bulabe obwenkanidde awo. Omukyala singa ayenda n'azaala n'abaana ebbali, n'azaala n'abaana ebweru, kizibu nnyo okuddamu okumusembeza mu mutima gw'abakulu ne babatuuza ne muddiŋŋana. Kizibu nnyo okuddamu okumuyita laavawo. Kizibu nnyo okuddamu okumulaba nga maama w'abaana bo. Kizibu nnyo okuddamu okumulaba nga kabiitewo. Era ne bwafuluma ng'agenze kaduuka kugulayo koota ya sukaali osigale eno weekeka, tagenze kwenda kubanga yali akikozeeko. Eyaluma ku musota ne bwalaba omugwa yeekanga. Y'ensonga lwaki aba security ya mwami Yoweri Kaguta Museveni bagamba nti balina okutuwa. Ate ffe tubatya nnyo, tuwulira nga tubeera seefu nnyo nga tetubalina. Wali obaddekaawo omuntu n'akuteeka mu sabbaawa mu kiguuma azange embwa eyo tekikomi nti nina security, naye nga security y'emu gy'akuwadde yeegenda okukusaanyaawo. Bw'obadde okimanyi nti weewaawo ffe tuli ku bunkenke, nabeeranga mu Uganda nga ndi ku bunkenke nga nkimanyi essaawa yonna ngenda kufa, era nga ntambula neekeka. N'owa booda bwangoberera waati ngambirawo anvuga nti asiba soke tubalona ali kaki, naye ng'ate ye Ichuli yali agamba ndi seefu nnyo. We are NRM government ng'afuna obusimu mu State House, afuna obusimu ewa speaker, afuna obusimu okuva ewa muhoozi, era nga bambi ye taata alowooza nti ali seefu nnyo. Naye mu kulowooza nti ali seefu nnyo ate yattibwa. Nze yeekeka nkyali mulamu akimanyi nti essaawa yonna nsobola okuttibwa, ne nneekeka kyendya, ne nneekeka emikwano, ne nneekeka abantambulirako. Nkyali mulamu, nkyaliwo ate nga nkyaliwo. Naye ye eyali alowooza nti ali mu kintu, mwana wattu ekintu kye kyamumira. Kitegeeza kinno nti tompa security ya kigumaaza. Setaga security from Yoweri Kaguta Museveni kubanga ino security jompa ate yesinza okujoonyesa bannayuganda, yesinza okubalabya ennaku. Tugamba nti mu Uganda mulimu akabinja ka ADF. Aka ADF kattako baluyita Nabukenya, kattako Dani Kyeyune, kattako Kaweesa, kattako Kirumira. Bo bennyini be baabatta ate abalina obbakuuma. Kakati ate abaabatta obampa nange omulamu asigaddewo banzite. Twalinanga olumbe oba ekirwadde ebiseera by'eddoba kati kikyaliyo simanyi, baakiyitanga mulangira. Naye nga mulangira bw'akyama ewakaawo n'otamwangwira
oyinza okuziika abaana bonna n'obamalawo olukusense olwo oyinza okuziika abaana bonna n'obamalawo naye singa omala okuziikako b'oziise n'ofissawo b'ofisizza oddukirawo mu ddwaliro okugemesa abaana obulwadde bw'omulangiro baluyita olukusense measles mu lujungute singa olukusense luddamu ne lukonkona mu makaago naye nga wali olabawo entaana 3 z'abaana oluggulira enno lukonkone mu ngeri yanzize kutta naye nga lukuganzize kukuuma ku ndwadde nga typhoid nzize kukuuma ku ndwadde nga malaria nzize kukuuma ku ndwadde nga akasumagizi shuwa nedda ekyo tekigenda kusoboka naye entebe enzibe ebyo byekola entebe enzibe byebyo byekola ekutuusa n'okwekanga ekisiikirize kyo ekutuusa n'okudduka nga wallahi tewali muntu n'omu ali mu kukugoba kakati Museveni ekiri mu mubonyabonya olunaku olwaleero eyo y'entebe enzibe emumazeeko kye bayita emirembe naye nga ffe tetunnaba tukyakutakula ate okaaba ate bwe tunaakuba ogenda kukola ki kubanga ffe wano tulabika tutandika butandisi omanyi papa bw'eba enatta emmese esooka gizanyisazanyisaamu tegirya lumu Museveni oli mmese ffe tuli kapa tukyakuzanyisazanyisaamu twagala kutwala nga n'obubugubugu bukugudde obusukuttu bw'ettama tukyakuzanyisazanyisaamu it's just beginning tukyakujoginga tukyakunyumirwa naye nga tujja kumaliriza by all ways by all means entebe enzibe ekolerye entebe enzibe ebanga omukyalo omubbi singa ogende wakagugube nga gwe Sebalaata chairman Sebalaata singa ogende wakagugube n'omubbako Nantongo we oluvannyuma lw'okumubbako Nantongo we naawe oba kubwerinde nti ha nange bayinza okumunzibako era Nantongo ne bwafuluma okugenda okufuna obutungulu omuteekako amaaso ogamba nange tebamunzibako because okimanyi nti wabba mubbi omukazi omubbi amalako emirembe n'okusinga ekintu ekirala kyonna kubanga buli budde bamukwekeka nti ha bagenda muntwalako so y'entebe ya Museveni enzibe naye Museveni deployment gy'ayiye mu kafo akamu bwe kato security yonna neggwayo oŋŋamba otya nti ADF etukwata zaataaka oŋŋamba otya nti amasomero gajja omuliro oŋŋamba otya nti bawamba abayizi oŋŋamba otya nti bawamba abalambuzi ne babatta oŋŋamba otya nti bateeka obutwa mu mmere y'abayizi deployment gy'oyiye wano singa gy'oyiwe Kasese ne tulwanisa ADF eyo ADF eyo ng'etufuukidde ekyonga naye omanyi lwaki togenda girwanyisa kubanga okimanyi yegwe ADF gwe ate omuntu bwe bakugamba nti weekuba oluyo osobola oddekuba osobola okweruma akagalo so ng'osobola okuluma ak'omulala kakati Museveni okulwanyisa ADF abanga eyeekubya oluyi abanga eyeerumya nno mwami Tebuhabulwa atidde okuswala abirowoozalowoozaako n'akubaganyamu ebirowoozo nga mu myaka 38 gy'afugidde Uganda talina wadde waayinza kutuuza bantu kwegamba n'agamba ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe sitamuyimiriza nze ngenda kuswala nzigwewo nze okuswala kunzita nk'oyo okuswala kwegamba ebibuuzo bwe bityo bye biri mu kuluma Tebuhabulwa era nga munnange ne bwe twogerera kati bwe bagamba nti Tebuhabulwa talina kyayinza kugamba bannayuganda nti Tebuhabulwa yatukolera kino toweebuuza era teweebuunya okikkiriza bukkiriza kubanga era talina kyakoze Museveni talina kyakoze wabula kujjako okubba obubbi bye yasangawo nga munnange bikoleddwa kyova olaba tayagala na muntu apraisinga Idi Amin Dada kubanga akimanyi yakolera bulungi bannayuganda era bannayuganda bamusiima naye ono omubbi atalina kyeyakola munnange bannayuganda abatya era bannayuganda buli bayimusa amaloboozi gaabwe okulaga appreciations eri omukulu Idi Amin Dada yakirabanga kizibu kubanga ye talina kyakoledde bannansi bannayuganda baffe baganda bange mikwano gyange tubategeeza nti yono yajja kubba yajja kusaanyawo yajja kutulugunya talina kyaddako talina kyagamba gwe munnayuganda mukwano gwange byebyo ate ebivudde ku ludda eri
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atusuubizza olunaku olw'enkya tugenda kugulawo ofiisi zaffe eza National Platform ku kitebe era nga baganda bange tubategeeza nti mujje mu bungi mujje tulabe nga tutereeza byonna ebyagaanye. Aha bannange Mukama Katonda Mukama kaakati bannayuganda baganda bange mikwano gwange tubategeeza nti National Platform kibiina kya njawulo kale n'obatunuulira enkuba etuuse obbakuba. Akafaananyi kano bannange bonna beekukumye bali mu kweggama we are the National Platform.